movie coming soon to your screens. Yep. Aha, here comes my actress. Oh no, mwalimu invisible glasses. Oshitagela, nze Sarah Nassa mwendi mu invisible glasses muninde. Butelevu. Now, let the cameraman follow my crew. Eno na team mujiraba. Eno na team twakoze nayo Eno na team twakoze nayo. Tuli walero masulita. Just mulinde filemu ngetuse ku ntimbe zamwe. Kamba weko senga neko yesi iko wa company gagadde mu kutegeka emikolo. Bajita senga andikoja mikolo. Atenga yomu ku ba sponsors ba filmu eno gye bayita invisible glasses. Oyo kabeja senga tabaddewo teyandi baddewo. Kabawo yakagambo kamububiri. Oyo ayambade bugalubindi ne yabalaba. Abalaba. Amanya gange nze senga Rahma n'amatobusanyo. Amanyiddwa nga senga mikolo. Aha. Filimu zino nazanyenga mama Samu. Yemu nenzanyanga mamani nzijukiza. Bajja kulaba, bajja kwerabira. Nawe mumuwulire bwagambye. Oyo ye mutesi ye kabeja tumbuto. Oyo golaba ateeka sente mu filimu. Oyo gwe mulaba ategeka emikolo atimba omukolo ne gushanana ne gunyirira ne boba mubinga olinga gwe ngendo balaga naye bwabeera nga atimbye omukolo n'agukolako oshanana n'ofaananga ba Geoffrey King. Okitegeera kambongere tuluje twakoze nayo anti filimu bagita invisible glasses. Babuuzeeko ono gwe mulaba ate ye cameraman filimu eyo yakwata kamera yaleeta obujogoli bonna bwogenda okulaba mu filimu gye bayita invisible glasses ayitibwa Ziwa Posh. Bawe yakagambo kamu bibiri tugende mu maaso. Akagamba kasinga obukulu Njayo gundi bakulaye bulungi. Akagamba kasinga obukulu kali nti kibyoji kyanyiza naawe. Coming soon bagisa invisible glasses. Aha, nga bwagambye bamuyita Ziwa Posh abuuza nti filimu ye efuluma kubanga mu filimu ze yakakola ye filimu gyasinga okwewulira ye filimu esinga okubeera ey'ettabu naye sigenda babandaaza oyo kansoke muyiteko akyagenda kunaaba ayagala agenda okujja mu kamera ng'atukula ono bamuyita Aksampazo y'omu ku ttiimu ekyasinze okubeera ebyakabi. Ono gwe mulaba eyabadde prompter yakoze ku continuity eya filimu gye bayita invisible glasses. Nkyabawa wano waliwo baana bawala beefudde bize tebagala kubabuuzaako. Mugambeyo abatulaba kagambo kamu bubiri. Abatulaba bali wano ku TV yaabwe ku screen yaabwe simwe mubagulira data naye bakadownloadinze era baagala balaba. Aha muje baleka abatulaba. Bano sibeba. Muri mutya nno. Amanya bampisana bapita. Oyo teyemanyi tugende kuona ddako ono twamubuuzizaako. Aha Inze omunene nantamegwa nantakwatako Sarah Nassa njija muki invisible glasses. ate nga ono omwana muwala nga bwe mumulaba yakikuba abalaba kali ka filimu akayitibwa The Four Idiots yalimu naye teyaliko abo abasiru abana amasimu ng'olina mangi gakuyiyiriza. Sente nina nnyingi n'amasimu g'omulaba genkwata ga bbeeyi. Wammene ngiraba eno ate erabika yesinga zino ezizzeeko zezaalagirwa kakade tugenda kulwawaawo mbatwala ew'omunene gwe bayita director MK Katerega Media. Omusajja oyo adirectinze filimu nyingi. Sagala kyogerako kuba wekyogerako mpulira ayagala kaaba. Naye nga wuuyo kasuka abawe akagambo kamu bubiri sebo oyogerako eri abantu. Ndi musanyufu bulijjo amanya eddoboozi Katerega Media MK. Esawa leero ndi masuulita ndine ttiimu yange esinga obunene nina kabaka wange Geoffrey King Osha abaawo Peterson ataawo cross camera naye abeera omundaba ndi busy tuyisamu ka script tuli kukaleke kasome nako kajja nenga babagambye invisible what glasses egenda kuba ya tabu kuba ndoza tulese n'abalasha mwe bali emundu ve muziri twalese zizikabejja. I love you all. Aha kakati owakamera bakomyawo gyendi ono bamuyise mwana muwala Destinasha y'omu ku ba writers abakyasinze okubeera ab'omulembe. Okitegeera yabaddewo nga tukola filimu eno era ojja kumulaba ku screen yo yabadde initial digital technician ku filimu eno ye yabadde avunaanyizibwa kuwaaka akopebwa ku kamera agenda wa
ali safe agenze ku laptop oba tagenze naye nga mu kaseera kano njagala bagamba nti firimu nnungi bamuta Geoffrey King director Geoffrey King na directinze firimu eno n'omutima gwange gumu nagiteeseteese nenjiwandiika nti walaba ke bayitadde for idiots walaba amadda ga Ntambi the return of Ntambi wala nkukoledde bufirimu bungi naye ku mulundi guno kanoko nkusuubiza ogenda kuseka ogenda kunyumirwa ate ogenda kuyiga kagulire omwana wo kawe ku neighbor wo kawe ku mulirwana wo kawe ku mujja wo kawe ku mulabe wo bonna bakalabe bakaita invisible glasses kalabe movie coming soon ekina Uganda ku ntiko